Wabadde wa kasatiro ku kitebe kya KCCA wano mu Kampala, poliisi ng'etangira Loodimeeya wa Kampala Charlse Erias Lukwago okwetaba ku mukolo kamalabyonawa atukkulidde abakozi b'ekitongole kya KCCA etofali ogubadde mu bimuli ku kitebe kino mu Kampala. Poliisi ng'eduumirwa akulira ebikwekweto mu Kampala Omara emukiise emmotoka yaayo bw'etyo n'emulagira abalaga obubaka bwonna obumuyita okwetaba ku mukolo guno. All of them have got invitations. Authority councillors, division councillors, mayors of urban division councils, and some MCs. And you know it for sure. Many are already there. Citators are not the same. You are the boss. Ono abadde n'abamu ku bakansala wabula nabo ne bagaanibwa okuyingira. I don't want this city under any confusion. I want it to be completely free from any. Together in all these functions. Was there any incident? No, there was. There chaos? No. There was not. So where is the exception? The exception is that this is now, it is not a general public thing. This is now I'm telling you, purely civil servants alone. Bino bibadde bikyali bityo Kamalabyonna n'atuuka era nga yaniriziddwa nankulu w'ekibuga Jenifer SsemakulaMusisi n'abakungu abalala kuva mu KCCA. Wano bakansala awe bamusabidde okusobola okugonjoola entalo eziri mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala. Charlse Peter Mayiga wagamba osobola okugatta obukulembeze bwa Hall. Olwaleero nyina enyiike Katikkiro wange omulungi nti Loodimeeya w'ekibuga Kampala ali bweru wali bamuggaliddeyo naye ffe tusanyuka. Sawa Katikkiro okukolekitinga etofali ly'ekibuga tebiriimu bibiina, etofali lya Buganda temuli kibiina, temuli nzikiriza, temuli mawanga. Ono era ategeezezza ku nkolagana ennungi wakati wa Mmengo naddala ku nsonga z'enkulaakulana kubanga bagikola ku ttaka lya Buganda. Omumanyi Kabaka ye Land Lord era tulina ettaka lingi mu Kampala. Kale bwe muba musaako enkulaakulana mujje tutambulire wamu kijja kwongera okutereeza emirimu. Twebaza nnyo kubanga tusobodde okutambulira ddala ku bintu by'ettaka eririko amasomero nga Buganda Land Board ebadde nyangu nnyo ate era etukwatiddeko nnyo netusobola kuba nti tutaasiza ne tufuna leases ku mataka gano. Katikkiro akubiriza bulijjo okukuumanga ebyafaayo by'ekibuga Kampala baleme kubisaanyaawo obusaanya. Nti erinnya Kampala lyava ku lusozi luli lwe bayita kati luli Kampala. Kaali kasozi akaliko ensolo empala. Ne bagamba Kapererugali bamuwadde kasozi k'empala. Kabaka yamuwadde kasozi k'empala. Babazungu ne bagamba Kampala. Ate ye nankulu w'ekibuga Jenifer Ssemakula asiimye nnyo Professor Gordon wava munno olw'omulimu gw'akoze okuyambako okulongoosa enkulungo ya Kabaka esangibwa ku luguudo lwa Kabakanjagala. Ssebo omulimu guno tugutwalidde wamu n'abantu bano wammanga abatuwaddeyo ku nsimbi ezikola omulimu ogwo ng'ogasse ku zaffe. Professor Gordon balaba kasiba nti wava munno. Omwami Hamisi Kibundu, omwami Andrew Kasibye, omwami Emma Ssekamatte, omwami n'omukyala Sekidde aba Seroma Limited. Bano era basanyukidde omulimu Katikkiro gwaliko bwe batyo ne baweera okumuwagira mu nteekateeka ze zonna ez'okuzza Buganda ku ntikko. Tusaba ettaffaali kati tuliveeko tutandike okukuŋŋaanya ettanuulu kubanga ettaffaali tugende nga tulikuŋŋaanya liwere ddala ettanuulu tutandike okukuŋŋaanya ettanuulu okuva olunaku lwaleero. Ekitongole kya KCCA kiwaddeyo obukadde 14.5 okusobola okumaliriza ekizimbe ekyamasengere.